Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Biikira Maaliya gy'ateesammula. Ayi Mariya, kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba neerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Baana ba Katonda mwenna, Father Martin Ssemanda mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yezu Kristo. Mu nnyenya yaffe eya wiiki eno, kyonna kye kiri akumanyi era akwagala. Kyonna kye kiri akumanyi era akwagala, ye munyenye yaffe eya wiiki eno. Wenjogerera kati, mu nsi yonna tuli obuwumbi bw'abantu obusoba mu 8. Tuli obuwumbi bw'abantu obusoba mu 8. Ekyo kimala bumaze okulaga nti ensonga nnyingi era ez'enjawulo eziri mu nsi era ezitambula mu mawanga ag'enjawulo. Ensonga nnyingi ez'enjawulo eziri mu nsi okusinziira ku bantu abangi bwe batyo abali mu nsi yattu, abali mu nsi yonna. Oba tuli bameka oba bameka mu nsi, ntegeeza ensi yonna, si Uganda, ensi yonna, oba tuli bameka oba bameka, kino kankikugambe mukwano gwange, Katonda akumanyi nga ggwe omuntu era akwagala nga ggwe. He knows and loves you individually, you as an individual. Okumanya akumanyi n'enviiri eziri ku mutwe gwo buli lumu alumanyi era zonna yazibala. That's how much he loves you and he knows you. Buli kigere kyensimbula, buli kigere ky'osimbula akimanyi era na buli w'olaga amanyiiwo. The Bible tells us that he knows, that he even knows the breath we take. That the Lord knows even the breath we take. He is omnipresent, meaning he's everywhere all the time. Oyinza okulaba ng'ensi ennene era ejjudde abantu, wabula ngambye nti Katonda akumanyi nga ggwe era mu birowoozo bye mw'oli nga omuntu. Ebyawandiikibwa bingi mu Bayibuli ebinkwatako era ebinsoomooza, wabula waliwo ekyawandiikibwa mu Yowaana omutwe ogwokuna ate ekinkwatako mu ngeri ey'enjawulo, ekya Yezu n'omukazi oli Omusamaliya. Olugero luno lulimu ebyenjawulo bingi era ebyewuunyisa, naye leero ninayo kimu kye nsaba twebulirireko mu lugero olwo. Omukazi ono Omusamaliya yajja ku luzzi mu budde bwe yali amanyi nti teri muntu, budde bwali bwa ttuntu, ng'obudde obwo kisyangu okusanga omuntu ku luzzi. Ye n'abaza n'agenda ku luzzi ku obudde obwo olw'ensonga ze yalina ng'omuntu nga tayagala kulabwa bantu, nga kyali yeetaaga kyali kimu kyokka, yeesenera amazzi ge yeddira ewuwe. Ekyammala enviiri ku mutwe, ku luzzi yasangayo omusajja nga si mulala wabula Yezu. Yezu wasembera ewali omukazi nga bw'amubuuza kino na kiri. N'ekyokwogera obwogezi naye, ntegeeza Yezu okwogera obwogezi n'omukazi. Kyamwewuunyisa nnyo omukazi, like how Omuyudaaya gwe oyogera otya nange Omusamaliya, tekyali kisoboka. Kyali kizibu mu budde obwo Omusamaliya okwogera n'Omuyudaaya, and moreover a man. Kati byonna ebyo nga mbitadde wabbali, Yezu ye yali abala kimu.
kulaga mukyalo ono nti yali amumanyi, amutegeera nti era yali amufaako. Era n'amulaga n'okumulaga nti n'omusajja gwe yayina teyali bbaawe. Sitoola empanvu ennyuma okusoma n'okutegeera n'okuwuliriza. Omukazi ono byamutabula butabuzi. Ekisooka onaayogera naye musajja, kyekisooka, he's a man. Ate si kyekyokka wabula Muyudaaya. Ekirala tebamanyiganye n'akamu, wabula ali mumugamba ebyafaayo bye byennyini. Kino Yesu yakikola nga ayagala kulaga mukyalo ono Omusamaliya nti munnange nkumanyi, nkutegeera, nkwagala era nnina kye njagala okukuwa ekigenda okuwa essanyu erya nnamaddala era ekigenda okutereeza ebyafaayo byo. Abamanyi ku mukazi ono oba abaali basomyeko ku nsonga z'omukazi ono, yali bambi yafuuka kyenyinyalwa era ekisekererwa mu kitundu kye. Naye ku luno ng'amaze okusisinkana Yesu, yagenda mu bantu bennyini luli be yaddukanga, ku luno nga n'okubata tabatya, ng'ajjudde amaanyi, essanyu n'obuvumu. Yababuulira ku musajja gw'asisinkanye ku luzzi olwa Yakobo. Mujjukire oluzzi luno Yakobo yali aliwa mutabani we Yosefu, lwe luzzi oluyitibwa olwa Yakobo. Gwasanze ku luzzi luno olwa Yakobo, amwanirizza, amulaza omukwano era amubuulidde byonna ebifa mu bulamu bwe. Bw'osoma Zabbuli ya 34:18 etugamba nti Omukama abeera kumpi n'abeenenyezza era alokola ababoneredde mu mwoyo. Omukazi ono yali azitowereddwa, yali mumenyefu mu mutima, ng'akabiriddwa olw'ebikwagulo by'ensi bambi bye yali emukwagudde. Wabula wakati mu ebyo byonna ebyali bimutuusizaawo, era yenna ng'ajjudde kuswala kwereere ng'atambulira mu kuswala, Yesu yamugamba nti gwe gwenzijiridde. I don't care about what you've gone through. I don't care about who did what to you. I don't care what you did. Gwandeese. Gwe gwenzijiridde. Gwenziza okusemberera leero. Gwenziza okuyamba. Gwenziza okusangula amaziga leero. Muli kyefayimba ti bwemba nyonoona ne mwerabira, Yesu tandeka kubula ddala, ampita mangu kumweyuna ye, era nzijukiza okwagala kwe. Anjagala nga kitalo okunjagala, anjagala olw'ekisa kye nange era mwagala. I just love the way Jesus approached this lady. Mwannyinaze muganda wange toli wekka. Yes, ebikwagulo bibadde bingi, okoze bingi, bakoze bingi, mu butuufu owulira nga ne bw'oyimusa ssala mu maaso ga Katonda oswala. Wabula njagala kugamba ekigambo kino, Mukama takuli wala era wenjogerera asembera ajja gy'oli, ng'omukyalo lwe yali akwaguddwa enseera nga bamulabanga ekyesittazo, Yesu n'atafaayo n'asembera busembezi gy'ali. Jesus is coming closer to you now. Ajja okuwambaatira kati, ajja okukulwanirira, ajja okukuggyako ekiswala ekyo munnange, ajja okukomyawo ekifaananyi ky'ekituufu kye baasaba akasa. Oh, Jesus, thank you so much. Ajja okutegekera emmeeza yo nga balabe bo batunula. He's gonna do it. Ajja okukuddiza byonna omulabe bye yakubbako. Omunyenye ya wiiki eno,
Omukama ndagidde mbagambe nti byonna bye mukoze, byonna by'okoze ggwe ne by'oyiseemu abimanyi. Wabula ekitaawo, he loves you unconditionally. He does love you unconditionally. Asazeewo ajje mutandike bupya. Era asaba ebyayita byonna, ebyakweraliikiriza n'ebikweraliikiriza, obyenenye, obyerabire, mutandike bupya. He is commanding me to say this to you and you individually. Weerabe ng'ggwe nga omwana w'oyo, look at that daughter, son of yours. Gwe n'omwana w'oyo gwe wazaala, gwamuyina. Akola kino, n'akola kiri, n'akunyiiza, n'akukuulako waya. Naye era n'osigala ng'omuyita mwana, era nti omwagala nnyo. Naye nga byonna abikoze, too much. By'wandibadde ogamba nti kiyitiridde. Nteebereza nga gwampuliriza oyina kye wali okoze muzadde wo, nga singa si yali akuzaala mwali badde temukyabuuzaganya. Naye mukyabuuzaganya, n'okuseka ne museka, n'obukule ne mukuba. Olw'omukwano ogwannama ddala gwakulinako, no matter what you did, no matter how you behaved, no matter what you said. This is exactly what our Heavenly Father does. He doesn't judge us. He doesn't criticize us. He hasn't taken his face away. He has instead always drawn near to us. Always drawn near to you. Even in the worst of your terms, you get the best of your God. Even in the worst of your terms, you get the best of your God. Agamba nti amaanyi nga gakuwedde, nze nja kujja nkufuukira ow'amaanyi mwana wange Malitini. Sigenda kukuggyako bulabirizi na mukwano gwange. Matini, ngenda kukubeera kumpi obudde bwonna era mu buli mbeera. He is saying, I'm your dad and I'll never forsake you. Alimu kugamba nti mwana wange gumiikiriza, bambi gumamu, neesiga, tonvaako, nkuli kumpi. Alimu kugamba nti nga bwe neeyoleka omukyalo oli Omusamaliya, mukadde nga akabiriddwa, nga azitowereddwa, nga afuuse ekisekererwa, naawe ngenda kukweyoleka. Ngenda kukuggulirawo enzigi weewuunye. Ngenda kukutaasa weewuunye. Ngenda kukulwanirira to the last bit of you. Ngenda kukukuuma. Ngenda kukuyimusa ensi yeewuunye, no matter what you've gone through, what you did or what they did to you. Wendy, till your last breath. This is the Lord speaking. Keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patron ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu bannange gubankumire mu wiiki eno, gubakume gubataase, gubagumye kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.